Akatambi ka Sb4Media k'omu kisenge munnange kamaze ne kafuluma era abangi nkimanya akatambi kanene mwakalaba era nga mwakawulira n'okawulira nze nno nkayina maloboozi luli nali ndowooza nti oba just bigambo nga sinnaba kudiiginga nnyo kumanya akatambi kano katuufu oba si katuufu era nabawolerezaako ne ngamba nti gubadde muzannyo naye bannange olulabye akatambi kano amaanyi gampeddemu nange olumaze okukekkaanya bwenti nendabira ddala nti ono Sb4Media nendabira ddala nti ono Taylor amaanyi gampedde tetuganye bafumbo naye nedda nammwe bannange mukomye ku mululu Sb4Media kendeeza omululu omukyala wuwo obeera naye osula naye osobola okumulya essaawa yonna neeno otamulira ku live omanyi kyokuze bannange omanyi kyotukoze musajja gwe anyway akatambi ngenda kukakuwa nawe okerabireko okewulirireko teri kuddamu kugamba nti adito osaze ekigambo owaayiriza ebyo si bituufu era olimba era nedda munnange sirimba bino bituufu bya ddala ogenda kuwulira era ng'omusajja agamba impa kabuzi nayimyeyimye dda naawe mpa byonna ogenda kubanga obiwulira wabula omukwano Katonda yatonda omukwano Katonda yatonda ebintu by'okwegatta okwegatta kukujjako ensonyi n'otayagala kumanya oli ku live namba naye osaba kabuzi osaba bitundu byakyama osaba nva kakati Katonda yabayamba amasanyazi ne gabanga ngavuddeko naye kati singa gaddako accidentally olaba we tubalaba ng'omusekuzo guli mu kino ngenda batera ya akatambi yenze shila adita choino kola subscribinga ekigambo subscribe uchikulekera wawo notification bell weri kona mukadako buli video yonna ogenda kubanga ogiraba commentinga tubera biralinnyalyo ekifo joli nja kuba kutumira ko yagala ntumire mwana wo tata wo mama ba sisters obo omwagalwa ugosinga okwagala hani mpe ebimukwatako mu comment sections era ongambe banange adita nsaba otumire ku gundi ne gundi nja kuba imbatumirako bulungi nnyo sangayo ku Facebook page yange sangayo ku TikTok onkosa beinene waliyo ne account endala Shila Adita 1 then Shila Adita 3 nonyako imberayo bulungi nnyo katugendeko mu katambi then ate tukomewo tukaweeko endowooza beerako banange Kabuzi ogambeje papa Kabuzi ono papa nze ndi mwana mutonta ati kankujjeko embuzi nze ndi muto nenda kumbolambola Ansikole nange situina bugumiikiriza anti nze naye anti nenda kunterere tereza sinayidde ojja kuntuulira nenda papa sokujjika essimu sokujjika essimu sawa yakasengejja kala bannange papa ndowooza nammwe akatambi mukewuliriddeko leero teri kusala bigambo teri kwogera bwogezi bigambo byesitategeera nze aditampolereza nnyo era eva nze njagala nnyo okubeera ku sayidi ewolereza ne munnange nange mpeddemu amaanyi kasita omwana atandise okujjayo gali amaloboozi baby hani lindako tata gundi banaye dadi banaye ne ŋŋamba ntayi era nange nkomye sikyawolereza ku kyempulidde omwana yali mu nva atoga impa kabuzi nze nayidde dda sikyasobola kukulinda sikyasobola nti ate munayigumikirizako nti ate ngumingiriza biki sisobola kugumingiriza nze mpeera wano nze mpa nga tebaagala kumanya oba weetuli oba tetuliiwo bannange omusajja alabika munnange ensulo ze zikola omusajja ensolo zikola era obwagazi buli waggulu nnyo tasobola kuba ng'akyebeera ng'alina omukyala bulijjo simanyi nti osobola okubeera n'omukyala n'oba ng'okyamulinamu n'amaddu agenkanidde awo nga Sb4Media kyakoze anyway nze sikirinako obuzibu naye obuzibu bwange buli wano eno nti abantu abanange bantu mmwe muli public figures
tubagoberera tubafollowinga tubaagala ebintu ng'ebyo ebyokwegatta birina kubeera byammwe babiri mwekka birina kubeera byammwe babiri mwekka nga muli mwekka tewali abatawaanya ne mweyimbira ennyimba zammwe ne mwekubira enduulu musobola n'okwekuba empi n'okwetuga ne mwetuga tetubalinaako buzibu naye ffe ng'aba bafollowinga ng'abantu ababaagala tetulina kumanya bintu bino bye mukola yadde nga tukimanyi nti mubikola kuba ensonga lwaki Sb4Media yawasa Anteila era kwegatta lwaki Anteila yagenda wa Sb4Media era kwegatta kibaali banoonya bonna buli omu yayagalako munne kwegatta tetukirina mu buzibu naye ffe ababagoberera jjukira muli ba public figures obutambi buno tugenda kubutereka era tukyabutambuza nnyo nti omwana wammwe ne waali baakuze nga bwetuli tugenda bubawa nabo babwerabire kubagambe maama we baali ku live ne beegirira okwo bannange kiswaza kiswaza Akatambi nkawuliriza nange muti ne ngamba maama nnyabo omwana ng'ayagala ekyami kayiri yene wamanya yinza ekira adita kamanya ekikyolowooza mu katambi kaneeno nkusaba okomentinge imbagala nnyo